bannayuganda bannange mwenna, eno video mwenagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo mwebale nnyo. Kale kakati ennaku ziweze bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Unity Platform afulumye obubaka obwo mwe yategereza eggwanga nti yali agenda kufuluma muko ate ku lugendo olutegeke kusesenkana abantu ab'enjawulo ku kigenderwa kyagenda maaso kugira nga ataatambuza ekyenkyukakyuka. Wabula oluvannyuma lw'ebigambo ebyo namutikwa w'ebigambo abadde ku kyalo kuno bannange, abantu boogedde ebigambo, abantu bawadde endowooza zaabwe, abantu bateebereza, abantu bawaayiriza, abantu boogedde amazima, byonna bibadde mu kaseera kano Robert Kyagulanyi Ssentamu ate waafulumidde eggwanga. Abantu ab'enjawulo babadde ebirowoozo byabwe, abakwatagana naye mu kirowoozo kye nga bagamba naye munnange ofulumamuko n'oyongera okustrategizinga ate n'okomawo koli big and better. Abantu bagamba ate mu struggle ekyo oba okoze bulanda tekiriiyo oba olina kusigala ku ground. Abantu bagamba nti newe yandibadde asazeewo kutambula, yandibadde asirika, bannayuganda ne basigala awo 50-50 nga bagamba oba mwali oba yasigalamu n'ebifaanaganako bwe bityo. Abantu bagamba nti ayitidde awo tajja kuddamu kugenda mu maaso kubeera nga ate akomawo kintu akivuddemu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ebigambo bibadde bingi naye twagala kumanya ddala okufuluma kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu ggwanga erya Uganda kulekawo ekibiina kya National Unity Platform. Oyinza okukiriziganya nange nti ebibiina by'obufuzi ddala mu ggwanga erya Uganda byetooloolera nnyo ku proprietor waabyo oba omutandisi waabyo mu kaseera nga taliiwo kiki ekiyinza okuba nga kiddako. Omukyala Lina Zedriga amumyuka kati nga yatudde mutebe wa president nga n'olunaku olw'ejjo twamukulaze nga atandise emirimu gye mu butongole asobola okutuula mu bigere bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'aba bituddemu asobola okufuna okukkiririzibwamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kwalina naddala okuva eri abagolozi ba NUP n'ebirala bwe bityo. Bimu ku ebyo oyinza okulowoozaako oba okwebuuza mu kaseera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga taliimu nga Lina Zedriga yatudde mu ntebe. Yaweereddwa millions za $10. Bobby Wine. Yes. $10 billion. Naweebwako part payment. $1 million. Yes. Million dollar 10 kyeki ku government. Ze billion 35 kyeki. Bulabo buwumbi bwagenda okubbaye. Obuwumbi 15 mu milioni 435. Ezo za Bobby Wine. Obuwumbi buli obuwumbi 15 mu milioni 4 mu milioni 435. Ezo Bobby Wine abasajja be. Ezo tazogeddeeko. It's cheaper okusasula Bobby Wine akole comedy way than causing a commotion mu Kampala. Museveni Jew. He's the smartest politician. He knows how to manage us. Yagamba security tebatemanyiwa. Ani akugamba? Kati nkusesaki. Ate namwe bannayuganda kino nakyo njala mukimanyi obwedda mbiraba nga bitrendinga mbu yayisa atya ku kisaawe Entebbe. Tibakulimba. Mu Uganda police borders sizimanyi na bungi nange nyinamu empita bwe manjagadde. Kakati buli omu of course asobola okwaleejinga kyayogedde kusinziira ku kikyawulidde ku kisingira kikukyakkirizaamu. Baamusasula tebamusasula, yadduka teyadduka, yayita ku airport ki ne batamukwata. Byemu ku bibuuzo ebibadde bisaanikidde wiiki eno okutambula kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndina ennyanzi okwongera okukuba tooki mu ensonga ezo tugenda kuyita buli wamu zikiriza nti Sheno Wenaggwe ojja kubanga ate olina ebimu by'otegedde. Meet our passionate creator,
ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Kale nkwaniza kusema official ene gyosinzira okubanga totulaba nenkubaza okubeera nga totwegasseeko nkusaba okulikinga video eno okusobola okubanga tojongera amaanyi okutambulira ddala okutuuka ate mu bitundu ebyenjawulo. Commenting otuwa ekirowoozo kyo kijja kutuyambako okutereezamu ebyo tugenda mu maaso okubeera nga ate tukola ate okulaba bbanga eppanvu nagwo omukisa gw'oba otuwadde era tujja kuba nga tugukweyanza okubeera nga ate ogutuwadde okumakinga sure nti nno video eno etambula. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ojja kubasanga Kasubi ku bitanga wakava ku bitaala booti nga mafuta ga lubisi bugavaako naye mu maaso awo ojja kutusanga making sure nti wogenda wali Rosemary Beddings tukutegeeza nti no packages twongera buli kaseera okubanga tuzireeta. Bannange tokkiriza kisenge kyo kubeera nga tekyantifaanana bulala jangu mu Rosemary Beddings tukulage ku packages zaffe ez'enjalo ze tulina tomanya kisobola okuyamba osobola okuba okola okusalawo ate n'obaako ebintu by'ogula kuwa packaging ejjudde ng'erina blanket ng'erina amasuka ng'erina pillow cases byonna kakati twasituseemu tuli ku mitwalo 45 ofuna ekisenge ekijjudde ku namba y'essimu eyo ebisingawo okusobola okubanga ate obitegeera. Kale Clarion Integrated Logistics batikka bintu babijja mu bitundu ebya Dubai nga bireeta mu ggwanga erya Uganda. Tutegeeza abasuubuzi mwenna abasuubula Clarion Integrated Logistics bibajja okuyamba. Tutegeeza abantu sekinnomu ng'olina ebintu byagala okutumya oba okutikka okujja Dubai Clarion Integrated Logistics bajja okuyamba. Tuli ku Diamond Trust Building mu kibuga Kampala ate kwa Mulia Port Edeira nayo gy'osobola okuba nga ate otusanga. Tukubyeko ku namba zaffe ez'essimu ebisingawo okusobola okubeera nga ate obitegeera. Kale ndina enyanzi wano ate okwongera okugamba ebigambo nga bwe mbikutemedde awo wiiki eno ebaddemu ebintu bingi nnyo ogamba otya? Sina buzibu gitambula gitya omukulu Seimo official tuli mpolampola mwebale kusomesa na kubuulira bannayuganda na kuba empawalinga buli lunaku omuntu okumuzuukusa nti alina okubeera n'essuubi erina okuddayo ku mirimu gye gyakolera. Ebyo byonna bitandikira mu information kintu kyamaanyi nnyo ddala. Beebaza bannayuganda baganda baffe abayisiraamu baagalize ku Yidi ennungi. Assalaamu alaikum bakyali mu kisiibo. Yidi Mubaraka. Assalamu alaikum kigatta bonna. Ati kati bwogamba nti salaamu alaikum oba obuuza andi yabo akubuuza abakwagaliza kiringa omuntu okugamba nti yagaliza abantu Christmas ennungi n'ogamba mukama waffe yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe anti yazaalibwa ku Christmas. So baganda baffe abayisiraamu baagaliza Idi ennungi Idi Mubaraka eno bagiyita Idi el Fitri bwetaabeewo nkya ku Lwokuna ejja bbaawo ku Lwakutaano. Zizina ennaku muyina okutambula leero basiibye olunaku olw'29 kyonna kikulaga nti time ya Ramadan naye esobodde okubeera nga ewunzikibwa. So mbagaliza mwenna Idi ennungi baganda baffe so nga ate abali mu ng'ena abawoomera ng'eriyo ku Friday. Otegedde ebigambo ebyo era bwe baayo ku Friday ejja kuba mpoomu nnyo so nga ate enkuba etonnye ate enkuba etonnye bagamba eba enaazizza ku mwezi. Eba enaaza ku mwezi kati kitegeeza nti kati ku Friday oba enkya wonna one of those 2 days yagenda okubeera Yidi. So mbabuuzaako bampita Nyanzi live ndi musimu nnyo okubeera nga nkomyewo nate twayemuko ku bigambo ebitonotono bwe bikunyumira sharinga
comment kalungi nnyo okulikinga nakyo kikulu n'okunyumirwa program eno yonna naye ate kiddizaamu ddala amaanyi. Yes, sir. Bwe tugenda kutandikira ku bubaka. Okay. Obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusalawo okufuluma eggwanga. Interpretation ya buli omu yabadde yanjawulo. Mulimu abagamba nti yadduse, mulimu abagamba nti yawanise, bintu bingi nnyo. What is your interpretation bwe wawuliriza video ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ky'okufulumamu ku ggwanga? Ekyakyagulanyi okufulumako mu ggwanga sisobola kuyita kudduka. Era omuntu bw'omuwulira nga Kyagulanyi yadduse mu ggwanga aba mukyamu. Kubanga okudduka mu ggwanga singa yali wa kukikola abadde alina emyezi 2 emabega okubanga yakikola dda. Abadde n'obudde. Bw'abanga yasobola okufuluma eggwanga ku Saturday, ku Friday oba tugambe Saturday, olumu kwezi ennaku we yafulumidde ekitegeeza yali asobolera okufuluma emabegako nga tetunnabatuukawo wano. So kati okufuluma kwe nze nkulaba nga kwabadde strategic. Eggwanga nga bwe liri status tujja kukkiriza oba tugaane nti okumunoonya kubadde kweyongedde nnyo. Ng'enguudo ezisinga oziraba ziriko ab'amagye twali wano ne tubyogerako. Era kati osobola okulaba nga kati atmosphere ekkakkanye. Atmosphere egenda ekkakkana. Kati okufuluma kwe bwe neetegereza obubaka bwe yateekayo yagamba nti bwe munaalabira obubaka buno nja kuba mpiseemu. Now kati eyo communication esooka gye njagala abantu bapiikinge. Kyagulanyi okufuluma eggwanga nga kiri strategically planned nayo kikulu kiraga bukulembeze. Seimo omuntu oyo abadde alina capacity efuluma ne mulaba video nga ali California n'obutamanya wakati gavumenti ali New York niwekanga bwekanzi nga ali New York. Ebigambo ebyandyogeddwa nno byandibadde biralamu kubanga wadde abaddemu mu ggwanga naye obaddewo abagamba nti video yabukwata dda. Abali bamufumya bamutwala Kenya, abamu ne bamufumya ne bamutwala South Africa. Waliwo buli omu abadde akugamba bibye nti Kyagulanyi yafuluma dda. Obujulizi bubaddewo nti mwali. Kubanga badde alicordinga video n'ayogera ne date. Exactly. Ekibadde kimukozesanga video zonna zabadde akola ne date. N'atmosphere ya Uganda tebula. Omanyi ensi zino bazikolanga ne woba oli mu nsi kitusobola omanya nti naye wadde ayogedde bw'atyo naye ensi eyo gyalimu climate y'ensi background ya Kyaddondo ekyalabika. Okitegedde climate y'ensi eba erabika nga naye ono okusinziira awo waali ali mu kitundu bwe kiti ne bwe kiti. So eya Uganda tebula. Ekyokubiri bw'obanga wamulabako mu time y'emu nga akutte ekkubo n'agenda ewaabwe ku malaalo baziika maama we ne taata we n'atuukawo n'ayogera ebyabaddewo eggulo. Kati ekyo kyekimu ku bikulaga nti yalimu mu ggwanga. Actually bw'oyogera bw'otyo ntwala ku kintu kimu nti Kyagulanyi yakimanya nti ekyali mu bwongo bw'abantu kaavudde wakadduse. Webale nnyo. N'abawa obudde ng'abawa message ebakakasa nti mu Uganda mwali. Kyova bayogeranga date bwe balabanga ekizibu ekinene nga kigoddewo yavangayo n'ayogera okwongera obakakasa nti mu ggwanga mwendi. Teyakomaawo newe kyetaagisa okukolayoko ka video ng'ayita mu kibuga yakakola nga ayitebwa ayise. So okwo kwonna kwali kwongera kukakasa bannansi nti mwendi mu ggwanga mwendi. Kati okufuluma kwe okuleka obubaka ng'agamba nti omunaalabira video eno fena tujja kukkiriza nti ekifo mwabadde akolera video ezibadde ku diplomatic level kibadde kyekimu okusinziira ku background eyaliyo nti we yali ayogera ne European Parliament yali mu environment yemu. Bwe yali akola ka video ka idi abasiramu okusiiba yali mu background yemu. So nakane era yakalikodinza alaga nti yali mu background yemu. N'ateekawo naawe yandibadde alowooza nti yafuluma. N'akuleetera okubelievinga nti n'ekyo yakikoze akyalimu. Kakati okufuluma kwe lwaki abantu abamu banguyiddwa okugamba nti yadduse.
Saimo Kyagulanyi abadde nga ge mawulire e Uganda era abadde nga yatambulirako amawulire ge Uganda. Gavumenti efubye nnyo okulwana okukakasa nti Kyagulanyi akolera gavumenti. Gavumenti bukyanga Kyagulanyi ajja mu struggle efubye nnyo okwongera okukakasa nti Kyagulanyi akolera bo. Litandika no Kizza Besigye bwe yali alabiseeko kono ba yali ku university ki noza mu Oxford yayogera n'agamba nti buli ava mu gavumenti ya President Museveni propaganda ne blackmail bye bimugoberera. Ye najjayo n'agamba nti abamu bagamba nti mukyala wange yali mukyala wani wa President Museveni. N'ayogera ku nsonga y'okugamba nti kakati oyo engeri gye yali personal doctor we kati yamwasayininga ku duty. Kati time yegenze mu exonerating nti kati saa zinene deterioratingira mu komera. Ebigambo bino byenjogeddeko yabyogera mu 2019. Kakati buli muntu alina okulwana okuprovinga nti Kyagulanyi akolera government. Investment zonna eziteereddwawo zibadde ziteereddwawo kukakasa nti ono omukozi wa government. Batya bagamba abo bali ku ssente za muwa musolo n'ekintu ekiri mu mateeka bagamba nti ssente za muwaki. NUP yakugambye nti baatuuka mu campaign nga tebalina buyambi nga tebalina funding emala. Campaign team gye batambula nayo mukulembeze posters biki waliwo ne regions ze baatuukayo mu Karamoja nga tebasobola de kufunira abantu t-shirt. Abantu bagamba tuwe ebipande tuwe t-shirt nga tebakola ki tebabiina so nga ate omuntu nga yali akolera government nga mission ye ya portraying kyaddala nti kigwendi okukolera nina okulaga nti alina opposition. Yandibadde abikola abamu baleeta zi narrative nti kati politician muzibu nnyo asobola oleeta omuntu n'ateekawo ettaala kati mwe mujja nga nseenene nti enseenene oba oyagala ozikwata oteekawo ettaala ne zijja kati nina Kyagulanyi bateekawo ettaala kati buli amusemberera gwe bakola ki. Singa Kyagulanyi yali akolera gavumenti abaana abafudde tebandifudde. Abafudde babadde bangi abasibibwa reality singa be bakwata tetubamanyi naye be bakwata tubamanyi. Abasibiddwa ne babasibirwa ddala bo tobala embeera gye bayitamu makomera tokola ki tobala. Kyagulanyi struggle ye yalonkingibwa na Basasi we yali atudde Arua esase lyatwala Yasini Kawuma bali kubawe yali n'avaawo aganti yafuna okubagulizibwako n'abanga yeetegudde kati atono naye bwe yajja bambi mukola ensobi n'atuula mu kifo kyekimu bamunasula essasi. Kati abantu banene abakola ogw'okwogera state bwebanga eyagala okukulabisa investinga kinene nnyo mu media. Media erina time wetuuka nefuuka tool ekozesebwa state. Okimanyi nti mu era yaffe eno seyimu omuntu asobola okukuba oluyi nga kamera ziraze nga bakubye oluyi. Aba media ne baba nga balina okukyusa ekintu ekyo. Bwe bakubye oluyi obeere ng'ate gwe mubi nnyo nti oba n'okukipanga mwakipanze bupanzi naye ng'oluyi lwakkubye. Abantu lwakuba amasasi igwe gwe bakubidde abantu b'amasasi n'obeera nga gwalina omusango. Kati ekyo media za Uganda zimanyi okukikola nti bwe tutuuka mu mbeera ng'eno mwe tuoperatingira media eyina roolo y'amaanyi nnyo. One, okuleetera abantu okuggwamu essuubi tebalinako kuba badde balaga. Bw'oba oyagala okutta peesi y'abantu kwe bali otambulira teekawo narrative endala. Kati bano abateekawo narrative nti Kyagulanyi simanyi yadduse muvu yaabwe yakunafuya bakkiririza mu NUP. Okyegedde nti gwakkiririza mu NUP daba gwokkiririzaamu yagenze kunyumirwa. Bajja kufulumyayo okona ebifaananyi bya AI nga bikulaga nga alina mansion mwali alinyumirwa bulamu because bateekeddwa okutta spiriti yo gwali okukkiriza mu NUP. Roolo y'abano era ojja wulira mu boogedde mpuliddemu n'owa ssente abo balina kutta
spirit yo gwe kuba dole otandika okuloza naye banna basajja betuliko bali mu kukola ssente era ojja kwekanga ng'ab'omutima omunafu kubanga si ffenna bannansi oba abantu ba bulijjo titubeera n'emitima egifaanagana ojja kwekanga nga mu bawagizi ba National Unity Platform mujja bbaamu ekiwayi ekijja okugendera awo ngamba nedulete gukulu musajja ali mu kukola ssente last time bagamba documentary kati essaawa zino one of the mistakes Kyagulanyi z'asobola okukola kulirizingayo video nga ya documentary nga bwe kyali luli kati baakikuba nti documentary omuntu bw'atulula wansi n'agiraba alaba amakulu Kyagulanyi ge yali acommunicatinga ku international scene naye olw'ensonga nti narrative eyo ekozesebwa okunafuya move zaaliko naddala wano kubanga documentary eyo teyakolebwa ku bannayuganda wabula yakolebwa kupushinga foreignity kuongezaamu nkomaanyi eri ku international scene kati bannayuganda bo bwe bagiraba wano baba weakeninga batya omusajja yali azannya firimu ze muli mu kufa yazannya firimu so kakati abo gwe mulimu gwabwe omulimu gwabwe essaawa zineno gwakwongezaamu na kunafuya move na level oba spirit y'abana kibiina kya NUP bwe babadde bali ku musajja waabwe Kyagulanyi sijja kugamba nti yadduka Kyagulanyi eggwanga lino yali fuluma in strategic way nti bw'obanga oyina kyemanyi waliwo event egenda okuhappeninga on the 17th April egenda kuba ndooza ba Renewed Democracy Initiative gye bagenda omwawaadingira kakati ku muntu nga Kyagulanyi ng'oyagala okukozesa international scene obeerekooko by'opushinga kubanga time eno kkiriza obagaana bannayuganda basobola okulowooza otherwise okusinziira ku status eri mu Iran okyegedde sinziira ku kiri e Iran waliwo betutayinza kwagala kati okyegedde kubanga Iran nayo yatandika bwetyo mpolampola kwekalakaasa biki kakananga kati ekiriwo essaawa zinene kika mbeera nzibu kati kuggwe Kyagulanyi ali okumuvinga okulaba nti in a diplomatic way in a non-violent way nafuyiza gavumenti eno oli ku marathon yakunafuya gavumenti si wano Uganda kubanga wano byetaagisa structuring ate structuring gavumenti weesinga okukwatira nti okukoze ba mobilizers bo ku buli district oba ku buli region ya district ne bagenda nga abamu babakwata abamu ne babasiba abamu ne babacompromisinga kati gwe wano oba ogenda kulwanagana nawo nnyo kati oba olina okugenda eri ku international scene bw'oba olinayo event nga eno egenda okubeera on the 17th ogenda kufuna access okusinkana abantu ab'amaanyi ba policy makers ku international scene Kyagulanyi okumuvinga out kiba kimuyamba ekyokubiri olinako ko byoli opushinga ensonga ya Robert Amsterdam eyokulaba nga enkwatagana ya Uganda mu Commonwealth etunuulirwamu olina okubeerako kubosinkana mu US mu United Kingdom kubanga Robert Amsterdam yeebase ku piro ennungi n'omufaliso omulungi mu mansion engeri gyajja okunnyonnyola okubonaabona okuli e Uganda yawukana akibaddemu okitegeera waliwo time ekituuka nga ekyamazima igwe gwasobola okunnyonnyola obulungi ondowooza okitegeera so okufuluma kwe kwabadde strategic era mu pushi ye ey'okulaba nga alwana okulaba nga anafuya gavumenti ya President Museveni awo abeera succeedinga kyakubiri teriyo muntu alwana democratically nga ogenda kulwanira wano wokka Retired Colonel Kizza Besigye ebbanga lyonna lyabadde alwana mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda alwanye nnyo nga amaanyi ge agacentralizinze mu Uganda mu nnyini bajja kugamba nti bwe yamala akalulu ka 21 yafuluma eggwanga n'adda mu 25 era bukyanga adda abataddangamu kugenda mu buwaŋŋanguse nga bwe yagenda luli kakati ebbanga lye yamala nga strategizinga nga azimbira wano libadde ddene bala okuva 2026 paka lwaleero waba wayise emyaka singa 20 myaka 20 ng'ostrategizingira wano yatuuka okubeera nga
buli structure gyazimba kati structure ze yazimba ono political front ze zazimba abasajja nga bansi bambi abatoka batomasitayebwa ba Anita Amongo ba Mama Mabira otegere ba Betty Kamya ze structures ezo nti boboli kuzanya ne President Museveni omusajja atula wansi n'aba mubalira ne babala ngo amanyi go ga sentalinze wanno kubanga ne UP kyagituuseeko amanyi ga UP ge yazenge sentalinze mu Buganda katugane nti we yatandikira 2021 batuuse ne bakulaga nti bateekeddwa creatingawo at least a parallel administration ngeri within nti oyina Mathias Mpuuga naye ng'aviira ddala mu NUP ajabuluzeemu kati ono politics wano waffe azannyibwa bulungi nnyo mwami Museveni era amutegeera nnyo amanyi by'olina okuyitamu byonna okubaako wootuuka kati then eyo gy'ogenda okuba ng'otuuka buli achievement gy'ogenda ofuna nga bagicompromisinga buli achievement gy'ogenda ofuna nga bagicompromisinga buli achievement gy'ogenda ofuna nga bagicompromisinga ekyo kitegeeza nti kigenda kuleetera okuslowinga speed kw'otambulira ebeera emisinde gy'otambulirako gyesala speed kw'oba otambulira emisinde giba gyesala so kati ki ky'oba oteekeddwa okukola bw'obanga ggwe Kyagulanyi one olina okumanya nti okke kati wano mu Uganda struggle ne wenkwata ababaka n'empeza ababaka 100 njafunako ababaka bibagenda okugaana okunominatinga waleme kubaawo wadde agenda kuziyiza olina bakandidate be baagaana okunominatinga olina be baatuuka eyatuuka ku gundi ku lunaku lw'okunominatinga ne baggalawo geeti nti ate sinesigala ng'ekola ki ebyuma byafudde etime neeyitawo ekyo nekikola ki olinako bano nga time omanyi akalulu kano ke twabaddemu okuwangula kwabadde kulala n'okulangirira kwabadde kulala era wali abawangula nosanga nabagamba eyawangula ne n'atalangirira okitegedde kati bw'obanga obadde n'akalulu ekika bwe kityo ng'ensi egendeera kutambula eveewo tosobola kuŋŋa nti ne mu 2021 tebyaliwo nti watuuka okunominatinga ne bajja ne baleadinga offices zo ne batwala ebintu ne batwala emikono babeera bakutta speed kw'oba otambulira remember gw'otambulira mu democratic gundi avenues mu boli okutambulira oba mu nkola eyekuuma emirembe so baba basobola okuslowinga kati oba oteekeddwa okubaako okusesetulako ku bigere obijjeko okoleko ku kyenjawulo issue za Uganda oziteeke ku global scene ensi yonna etandika okubitunuulira nti Kafansonya aba asobola okudda wano okyegedde kyengeza kukulaga nti Kafansonya aba asobola okudda nti whereby wabaawo okola reforms ezisobola okubeera nga zidevelopingibwa okuva mu ekyo ky'oba okoze kubanga tujja kukkiriza nti amawanga gano gannaggwadda naddala gagali mu G7 kyemanyi Uganda eryawo makkati saidi ya mu G7 ne mu ba BRICS nayo Uganda ojja gyesanga nga nayo gyeri kubanga I think last year twafuuka ba ally bwe muba muli mu ebyo biba bikuyambako mu nsuubuligana mu trade kwatagana byenfuna okwatagana mu bainako meetings ez'enkizo ze bakuyitamu babajja kwetaaga okuyita kati ebyo bwobanga Kyagulanyi agenze naku exposinga one ojja kukakibwa okubeera ng'oddirizaamuuko mu byoli okukola two bwobanga bakuku exposinze bwe batyo ne bakuba sanction bweze asucceedinze mu kufuna sanctions zaaluubiridde okubeera ng'afuna kiba kikunafuya naawe government yo kiba kigiwikeninga kubanga gwe bakubya sanction taddamu kuba w'amaanyi njagala weetegereze buli gwe bakuba sanction mu kisanja kinene kye tuli okuwunzika buli gwe bakubiddemu sanction ayina engeri gyatuuse n'anafuwa otuuka n'onafuwa wekka so okugenda kwebweru mu kukusamalizinga kumuyambako okusitula eddoboozi lya Uganda n'ebizibu bya Uganda n'embeera Uganda mweri political space mwe tuli okutambulira okugisa ku international scene kakati mu video zensoso kuzanyiddeko part abantu abangi of course abamu betuwogeddeko njagala twongere okuwuliriza ku birowoozo by'abantu kiki kye balowooza ku kufuluma kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu enkomo lwaki bano aboogera tebali mu kugwa mu katego ka Kyagulanyi bwe tugenda okukomerawo soke tufune ku bareactinga
yawereddwa millions za dola 10. Bobby Wine. Yes. Yawereddwa $10 billion. Nawebwako part payment. $1 million. Yes. Milioni dola 10 chechi ku government. Ze billion 3.5 chechi. Bulabo obuwumbi bwagenda okubbaye. Obuwumbi 15 mu milioni 435. Ezo za Bobby Wine. Obuwumbi buli obuwumbi 15 mu milioni 435. Eza Bobby Wine abasajja be. Ezo tazogeddeeko. It's cheaper okusasula Bobby Wine akole comedy way than causing a commotion in Kampala. Museveni Jew. He's the smartest politician. He knows how to manage us. Yagamba security tebatemanyi wa. Ani akugamba. Kati nkusesaki. Ate namwe bannayuganda kino nakyo njala mukimanyi obwedda mbiraba nga bitrendinga mbu yayisa atya ku kisaawe Entebbe tibakulimba mu Uganda police borders sizimanyi na bungi nange nyina mu impita bwe mbanja gadde n'ogenda yes n'ofuluma eggwanga tolina kuyita ku kisaawe wokka sisobola ne kakati manyi we nsobola okuyita bw'oba oyina visa ya America oba ya Schengen visa osobola okulinnyira ennyonyi mu nsi yonna as long as you have a valid visa. Kyagulanyi anoonya kuggalawo fayiro oba kuggalawo firimu yagamba abantu kanoonye yagamba kanoonye kakuume kanoonye kalonde kakuume kabanje tiyakabanjiza yadduse anoonya endiga ze kati agala kuteekawo mbeera mbu ye yagezaako kabanja 31 ali ku ballot paper bano byempulidde bagamba nti kyakoze kyekisinga naye nga nze si kyekisinga ng'omukulembeze asuubiza tugenda kubanja ate nagwo olina otandika okubanja naffe tukubanjireko bodduka obanga atugamba nti byokubanja mbiveeko kubanga onaabanjira ebbanga nga gwobanjira taliiwo tegeeza ekyokubanja kiba kimaze okufa nakyo ddeefu bwagamba nti nze bwe mubanjira ate siriiwo ngenze bweru wa ggwanga mu kinaana Museveni yabulako naye yabulanga byabuze birabika kubanga bagamba ngenze mu nsiko kulwana yani yali anoonya akalulu yagamba obote tikobba akalulu ngenda kola ki era bwe kaggwa yavuga kati nyingi dde nsongenze kulwana baagala munnoonye mu nsange tutandika ozikekeza kakati neewuunya okugamba nti ogenze kukola struggle obanje ng'okabanjira bweru wa ggwanga mwekizairo nga gwe otutte mwekizairo sikirina bukakafu bulwaga tebadde bamuyigga kubanga omuntu gwe badde bayigga ng'ali mu ggwanga n'asooka abula nga akalulu kawedde bamuyigga tumulaba enkeera ng'agenze mu lukiiko olwa European Union tubuuza ati yagenzeyo atya naye ate n'akomoni wano tubuuza atuukiddewa kubanga ebyonyonyi tebiringa byakulinnya emmotoka olinnya ku airport formalities ennyingi z'oyitamu eza security eza migration n'ebirala n'okomawo mu ggwanga nibategeera nti mwoli oluvesadi nobagenda ate kati ŋŋenda era noyita ku by'ennyonyi ebyenjawulo n'ogenda nga togendedde mu kuti oba mu bbuutu nga bakakweza n'abalala tolina bwonkakasa nti obulamu buzzi ne bali wakunoonya otambudde bibyo mirembe n'otambula n'okola ki n'ogenda nze nsuubira nti muganda waffe alabika anoonya escape route anoonya wayita yeekwase ave mu kintu kimuyitiriddeko obunene ate nga twamulabula dda ekyo bibeera bwetirako obunene weeteeka omugwa mu bulago n'ojja tuuka ekiseera nga gwe kennyini ojja kupuluka wekka. If a commander leaving the battlefield, doesn't it leave the struggle in shambles? It doesn't. Actually, all leaders, especially in our shaky democracies, have had to make these excursions to save their lives. In fact, I was reading a commentary by Charles Onyango last night that all Idi Amin leaders have been in exile at one point. All Ugandan leaders after Idi Amin have lived in exile, including Mr. Museveni, including Dr. Kizza Besigye. They have had to run for their lives at some point. It doesn't make sense because it's part of the bigger struggle, actually, if necessary. Because what would happen if you give in yourself for purposes of being detained? Now, being detained in itself is not the worst, because we know that those are some of the prices to pay. But it's always a momentary excursion where you have to take a strategic decision, leave, and like he said, okay, you'll come back. Without doubt, you'll come back. Okay, before I get to Prof. So when he returns, will the threats have faded? No, like he said, he will come back and face the struggles. Like he stepped out to do some work which he needed to do now. He said he will come back and face the struggles. Dr. Kizza Besigye did it in 2001. He came back in 2005, and he indeed faced the challenges of all the forms of trumped-up charges, including detention. So he will come back. That's all part of the big... Millennial
Millennium Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennium Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza Kibyago kuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Yawereddwa millions of dollars 10. Bobby Wine. Yes. Yawereddwa $10 billion. Naweebwako part payment. $1 million? Yes. Ensonga zeezo yawereddwa $1 million 10 agenda afuna obukadde biliyoni simanya 10 yadduse ate yafuluma koko abakulembeze mu ggwanga tebali informed bannange nedda baba bamanyi sirimo kino nze ngenda kibaga ensonga lwaki sijjonke sobola okujjonga naye saagala nnyo okujjonkera muntu banyinza obutaba na budde bwe 100%. Kati waliwo omuntu akola statement n'agikola n'agitambulizaako opinion ye naye nga omulaba ali wala n'okumanya bw'abanga omuntu mu European Union yali ku live stream n'ogamba yali nnyonyi n'afuluma n'agenda naawe bw'osanga omuntu ali critical wa poozi nga taddamu muwuliriza birala kubanga bw'obanga gwe ky'obeesinzeeko okukuba kino ekiddako kitegeeza kino kikyamu n'ebiddako bikyamu. Anti kaakati Kyagulanyi ekimu ku bintu bye yasinga okukola abasajja bano era ndowooza kye baasinga omwetamwako ebintu bye byonna bitambuliza mu kamera. Munnayuganda ndamugoberera oba amugoberera critically asobola okumanya amazima n'obulimba nti ekigambo gw'osobola okyogera ne kitaddayo naye olwedde amazima agaba gakibaakinga ye abaaki agayina. By the way, ekimu ku bintu bye nnyinza okureditinga ku Kyagulanyi mu struggle ye byonna abirese mu kamera. Abadde ng'ayaga ateekawo ekintu n'afuna public opinion. Akibawa mu buzito bwakyo. Weebale nnyo. Naye ng'akibawadde. Ne mukidigestinga. Walaba wano mbadde ndaba bwana Mbwatekamwa. Anange ebigambo Mbwatekamwa bye yayogeranga edda. Kati oyo ye baamala dda bamuwa omuguwa ne yeetuga yekka. Ate nsensinga olwakuba ekizibu kyaffe abaddugavu kibiina kiri kimu. Bye twogera tetubiddamu. Ffenna kusayiri zombi. Naye nze kyensinga okwagala nti byonna biboogera sigamba nti byonna biboogera bikyamu. Naye tuddeyoko tureviewinge. Kakati ebbanga eriyise lyonna bano Bambwatekamwa babadde bagamba nti Kyagulanyi abatidde opposition. Okay? Era ne bakyogera nnyo Kyagulanyi oyo kati bwe buzibu kati taliiwo. Kati tebayomba. Kubanga bayire omuntu yalibadde abuuza what would omuntu awadde awulira nga tali comfortable nakubeera okukola Kyagulanyi mu opposition essaawa zino yandibadde akola ki? In fact essaawa zino eno bano bandibadde bagamba omusajja amwe nti yatulimba yalimba struggle kati yagenze. Naye bulijjo mu kabada tulinayo owaffe wuuno gwe tubadde tuteekateeka oba tulinawo ekyaffe kino kino. Naye kubanga naawe essaawa zino eno bw'otunula mu maaso ga kamera tolinawo alternative. Ekirwana yagadde abakyala ba PFF okitegedde baleese campaign ya Museveni mala. Bw'oba tolinawo alternative essaawa zino nga gwe Mbwatekamwa ebigambo bye wayogera era byozenga oyogera. Nze nagamba nti omusajja oyo ebbanga eriyise gwe nasookerako by the way okufuna lead nti waliwo ekigenda okutuukawo between NUP and Mathias Mpuuga nga tekinnabaawo
bwana Michael Kakembono gwe nafunirako Intel oyo ate yayogera nange nga tamanyi kubanga we were in a discussion nga tuli mu kunyumya nefuna Intel nangamba ageze kubanga twamubira izinze dda kati kye kyaddirira ne bamubira izinga bonna bali ttale n'abalinga ba alayi bakyagulanyi nga ate bakwatagana ne Mathias Mpuuga nga basigala mu NUP nabo bali ttale ogezaako kufuna ekifaananyi kyegezaako kusiga abeefula nti bakomyewo nibo bawone card nabo bali ttale kakati ekyo kikulaga nti is politically right and is too good to be true kubanga ebigambo byonna bwendaba omukulu Frank Gashumba byabadde ayogera ne Mbwatekamu byonna bye babadde boogera nga boogera ku Kyagulanyi bikulaga omuntu ali so much disconnected from the realities. Kyagulanyi ono bwe yafulumye immediately bafulumiza ka video akalaga nti yafulumidde ku Kigali International Airport. Siwe kyabadde ka video ako kasatulatinga nnyo kakati kyatutte mugezi omu ogamba nedda kano ka video onakulwakomawo ku kisaawe Entebbe nga balyoke bamukwatire nga yakafuluma ennyonyi bwati bwe yava South Africa yatuukira Rwanda nadda Entebbe ne bamukwatira eki lwaki nti ebintu bye byonna bibadde bikyamulira mu kamera. Kyagulanyi alina abantu beyakolako response nga tebannayogera n'abalyogera nga response zaabwe yazikola dda. Ebintu bye bitambulidde nnyo mu kamera nti essaawa zino ekintu kyogenda okwogera bakugirayo video yakyo otegeera. Kakati baganda baffe bano bwe tukola omulimu gwegumu ogw'okwogera balina bingi nnyo ebyokuprovinga kubanga occasionally bakyusiza ebigambo byabwe. Ono yali wa Kyagulanyi kati ali kwogerera ku side ki kati wa DF. Frank Gashumba yaliyo mu People Power kati ayogerera ku side ki government. Kati omuntu akyusa ebigambo bye abatali worth kwesigwa. Seimu omuntu akyusa ebigambo olwa sente oba position abatali worth kwesiga. Kawe fena bali ku kamera lwali tukona nga tokyayimirira ku bigambo byebayogerangako oba toli worth kwesiga. Otegedde ekigambo ekyo. So okufuluma kwe okusinzira ku bongeri gye bali okutaaminga bali kukola kiri kye nagambye nti omulimu gwabwe omukulu kati kwe kunafuya spirit y'abakkiririza mu Kyagulanyi. What could be the strategy? Kubanga excuse me, kyenalabye nti omukulu yalina omukisa ogufuluma nga tayogedde. Yes. N'akola kyeyakola publicly ensi n'ekikola ki ne beeyiwa omulundi gumu okukomentinga. Time egenda kutuuka nga tekikyakola mawulire nti strategically wadde nga bagala kunafuya bano are they doing it right? Andi kati obuzibu time ya Kyagulanyi eno ey'emyezi ebiri etuleetedde ebizibu bya bika bimeka. Ali ku saidi ya Kyagulanyi bw'oyogera ekyekisiru ojja labika. Ali ku saidi ya gavumenti bw'oyogera ekyekisiru ojja labika. Era kyova olaba nti ababadde mu National Unity Platform abasinga tebasusse nga kigambo kigamba pulezidenti waffe ali ku ttale. Tebasusse nga waawo perimeters ezo kubanga bwe nabadde ndaba yabadde David Lewis Lubongo yakulaze nti ndowooza teyabadde David Lewis yabadde Nalukoola nga naye akulaga Kyagulanyi gyali naye abadde takola ki tamanyiiyo. Kati ekyo kye yakoze one kiinako kwekiteeka eggwanga ku kasuubu nti bwe twali twogera wano ku nsonga y'okubeera nti we baba bamunoonya ne baadimitinga nti bamunoonya kiba kikuba ebituli mu intelligence. Kati kyekimu kyekino bw'afuluma balina okupuruvinga ennyo tebamunoonyangako kubanga okufuluma kwe nako kukwesyoninga intelligence ya Uganda n'engeri omuntu okubanga Kyagulanyi nagamba nti mujje ku level y'okubeera omuntu wa bulijjo ngaffe
nga ali ku level ey'okubeera nga ye pulezidenti w'eggwanga ne waayisa aba alabika mwangu nnyo waakulaba kati bw'aba nga asobodde okufuluma eggwanga nakyo kireeta questions ku security kati so baganda baffe bano kye bali okukola kwe kulaba nga bazibiikiriza ebituli ebyo loopholes ezo ziri mu security so ebigambo byonna byonna bye bali okwogera emphasis yaabwe bagissaawo lwaki nti baagala okuprovinga nti one Kyagulanyi yakoze ssentebe airport n'afuluma eggwanga 2 baagala okuprovinga nti Kyagulanyi okufuluma eggwanga yadduse naye ffe gavumenti temunoonya n'ebiringa ebyo tewaliwo yabadde amunoonya okitegeera yadduse naye tewabaddewo yadde amunoonya bwe yabadde ayogera ne BBC singa yadde akozeseza Entebbe International Airport yandibadde akitalifayinga n'agamba ekyamazima natambudde bweti ne bweti ne bweti naye ensi gyegenda etambula eraga ffe twali tulabyeko ku musango gwa Kibalama mu mwaka gwali gwa 2021 ndowooza 2021 ng'ensi emaze okumuvinga bulungi nnyo obukakafu bwonna bwonna bumaze okwogerwa Kyagulanyi yatuula wano Kibalama ng'ali wano ne Kyagulanyi ayambadde lapeero ne bafuna omwana na yepositioninga bulungi nnyo nga concentration ali ku Kyagulanyi ne Kibalama conversation gye bali ofuna na recording ogambye byali bitya bankwata ne bankuba ne bangamba biti ogezako okufuna ekifaananyi omusirikale alyoka amulagira okuvaawo naye bano abaasooka ne boogera baali batuufu paka nga akatambi kafuluma ogeza kufuna ekifaananyi kyegeza kukulaga so Kyagulanyi yekka yasobola okuliviiringa entambula ze nga bwe zaabadde era ebisinga bya AI ebisinga byonna ebifaananyi naye ku nnyonyi abo bakozeseza ChatGPT abo ba AI tewali wasobola kuliviiringa okujjako ye kennyini so he is very smart nti nno amanyi ki ekyokubawa nekyatajja bbawa takibawa exactly ekyokuwa enseerabe akimanyi amanyi ddi lwabatekayo ne mutambulira ku ntolize ng'akimanyi mugenda kubeera ku ye mugenda discussing kuye mugenda kubeera ku NUP gy'emyaka 6 gy'amaze nga NUP esigadde relevant kati njagala tumalirize bwe tuti tusombe ku Dr. Lina Thank you. Yes, the Uganda matters are here. Yes. You must emulate. The life must continue. You see? For us, we are known by works and by good works only. Actually, No, when you are locked up. No, remain there. Oh, all the time. The Lord is good and that is nature. Wow. Yes, Bishop. Most welcome. Receive the anointing. Amen. kakati ekibuzo kyange ekisooka ku vice president abasatu abali wabweru why is Zedriga Lina Zedriga level kati wetuli kansoke mbakuwe bonnanga we bali ye Muwanga Kivumbi tukimanyi nti ali mukomera Jole tukamushaba mupya Jackie tukamushaba mupya naye Jole Jackie tukamushaba mupya era osobola olaba nga ayinamu okwo kannayivaako John Baptist Nambeshe currently ayina authority musajja mulungi naye engeri gyali nti chief whip
ali mu parliament yakava mu kalulu concentration ye tenaba ku stabilizinga Madam Lina Zedwiga mu bonna ali available ekyokubiri bond engeri gye babondingamu ababiri osobola olaba Kyagulanyi ne Lina Zedwiga nga n'okumwadressinga nga maama that bond amwesiga ekirala Lina Zedwiga okubeera nga Kyagulanyi gwe ya pointing out loyalty ali so royal ate akiraga kimulabika ate akiraga gwe tebereza kadono nnyo actually ndowooza Lewis okwesa balina ebitabo bye bali naye Zedwiga yasoma nnyo when you look at ayinza okulowooza nti no Bobi Wine yagenda ewaabwe w'ezzombo n'anoonya mukyala ali awo ali idle. She's a landy person. When nali ndaba one of the podcasts ze yakola ku channel ya NUP ng'ayogera ku ngeri gye yeekanga ng'ali kavule ng'ali kamwocha ne Kyagulanyi n'amuyita okumukwasa obukulembeze bwe okubeera ndowooza ye muntu gwe asooka n'okulangirira nga deputy president bwe mba seerabidde nti omukyalo oyo yalaba nga basse Lita Nabukenya n'ava ku bye yaliko n'alondoola gye omuwala gye yakoze eki kubanga alinako some organizations zalimu nga advocatingira okulaba nga waliwo equality mu bakyala biki n'ebiringa ebyo ne ku international scene kati bwe yalondoola yagenda ne Flavia oyo MP yeekanga ali kamwocha ng'ali ku press conference okubanga addamu bwati kati Kyagulanyi awo wamusportingira so Kyagulanyi teyagenda wa yamusportingira awo era kwe kumunoonya amuwere ddala obuvunaanyizibwa okubeera deputy we kati osobola olaba nti it was passion ey'obutali bwenkanya n'okulumirirwa ak'obuntu humanity kyamudrivinga okumujja ku bye yaliko kuba magistrate mulamba gwolabooyo kyala muyivu nnyo ne ku international scene muntu wamannyo kyemanya ali under organization ezirwanyisa genocide n'ebiringa ebyo kati tebereza okumuvinga yonna gye yamuvinga neyekanga nga ali mu kifo abasinga kye bayinza okugamba ekifo ky'abayaga ekifo kati so Kyagulanyi awo yamusportingira n'amukwasa obukulembeze okubeera nga amwesigisizza lwe yasembayo ndowooza okumwesigisa ekyo kyo kibadde kitambula ye yawandiika ebbaluwa eyafubutula Mathias Mpuuga ku bukulu bwe yaliko Bobi Wine yawandiika ebbaluwa omuliro gukwata entebe n'agikwasa Zedwiga bagamba n'adduka kati Zedwiga alinayo naye ebbaluwa endala gye yawandiika bbaluwa yali emuyita Zedwiga yawandiika bbaluwa yali eyita kuloozaako kati ono n'asigalawo nga standings kati then Jole omugenzi Jole Mugisha n'awa testimony bwe kityo ndowooza bwe kyatambula kuba Jole ye yawa testimony eraga nti Mpuuga yali ebigambo bye okay kakati loyalty eno n'okubeera nga otunuuliddemuuko obukulembeze okusika northern kubanga omukyalo engeri gy'ava mu northern tetegerekeka tomanya ani gwe baagala tomanya kiki kye baagala kati n'abadde ndaba ennaku ezo nga abaali ba party flag bearers nga babakyusizza tebyetaaga kuba bukubi ntoli omuntu ng'abaddemu omanyi wano tulinawo akaswala ako kinanjo kyankimize mwebali naye batini naye kati eri politics bamanyi nti kati abawa season kati season eno ndi mukipate bwete season eridiwe okufuna omuntu ali royo mu mambuka eyo kintu kizibu nnyo naddala nga stickinga mu byobufuzi abaali ab'amaanyi ennyo mu people power ojja kwekanga nga abasinga bagenda bayabulira dda struggle so kati Lina Zedwiga ayimirirawo nga omuntu asobola okugatta amambuka ku central kuba kati ye move Kyagulanyi obanga Nambeshe eri mu Mbale oyinayo amaanyi mu Eastern Uganda oyinamu amaanyi nga wano ye wa mu Western tujagamba nti ka experience n'okubeera nga asobola okucommandinga katini muwanga Kivumbi nga ali mida omu Northern ya standing okubeera nga gundi ziri waggulu nnyo ratings ziri waggulu nnyo ekyokubiri abantu bamukkiririzaamu aba people power owetegereza bukyanga bamulonda tewali wamukuba
omanyi kizibu nnyo okubeera nga ogenda tuula mu bigere bya Kyagulanyi bannange ne batakwegerageranya wabula ne bakutwalirawo ze ne bakulaba nga you worth to be there. Lina Zedriga Kyagulanyi bwe yagenda osinze nanga nti kati ono gwendeseewo baasi kiwedde Madam President era ejjo bwe babadde ku futaali ng'amaanyi gaalina mangi kyokka ate nga atambulirayo mu bulamu obulillo. However, obukulembeze bw'omukyala challenge gye bugenda osinga ofeesinga kati bwe mbanga wakwetegereza. Lina Zedriga ayina touch ekomandinga mulungi nnyo mu luzungu. Kyagulanyi wano amawulire abadde agakutte era amawulire nga yaga drivinga kyovula abatufunye nnyo obuzibu mu bbanga lino lyabadde nga asirise amawulire gatutawanyiza ddala kubanga yamanyi okukipinga abantu be ne spirit eyo ng'eri waggulu. Kati mu kubulawo kwe Lina Zedriga administration ye eteekeddwa okuba ne pulaani ey'okukuumira NUP mu mawulire ng'era yega drivinga nga ye drivinga narrative eri okwogerwako eggwanga liri kuki ateekeddwa okubeera nga bw'onalaba nti NUP kibadde kigitwalira buli week ng'obufunayoko press era ndowooza walabye mu time eno Kyagulanyi wabadde taliiwo baakakibwa okubaako gye baseetingawo babeeko kye boogera. Ekyokubiri obukulembeze bwe bujja yambibwa nnyo baakingi ya Kyagulanyi kuba kati Kyagulanyi naye omulimu gwe omukulu si kusirika nnyo eri nakulabika nga ate akyali mu Uganda eyeekweka kati alina assignment ey'amaanyi kubanga okwogera kwa Kyagulanyi okusigala ng'akyali relevant mu ggwanga alina okubeera ng'alina diplomatic engagement z'abeeramu eno ne zisigala nga zidrivinga narrative. Omukyala ono gw'otadde mu position okubeera nga deputy president ali worth kubanga ate naye ku international scene mulungi asobola okubimenyamenyera abantu banene abantu babawa so kati buli ekikoleddwa eri kirina okutambulira in line n'ekiri ku ground. Kyagulanyi buli move gy'okola eri Lina Zedriga erina okubeera implementation. Nti Kyagulanyi ateekeddwa okusigala nga ne gyali eyo yennyini video alina okusigala nga zifuluma. So talina ekitegeeza nti of course Lina asigaza the administration part. Yes. Naye Kyagulanyi talina wummula okipinga spirit y'abantu kubanga ataapinga ku Kyagulanyi ono ataapinga kwoli ono administration ye wano ku ttaki ye Uganda nti ebyogeddwa Kyagulanyi tebagenda kufuna accessibility kumutuukako. Kati Lina Zedriga na administration is secretary general ba Joel Sonyinyi mwe mulina osigala nga ground mugikutte kubanga Kyagulanyi olina okuvaayo okubeera eri ng'oli visible kikusobozese nti n'amadda go bw'oliba okomawo nga beg'amaanyi kubanga mu birina okubalibwa gemadda. Kati Lina Zedriga alina settinga grounds z'amadda ga Kyagulanyi nti Kyagulanyi okuddako tekulina kuba nnomu kulina kuba kwa kimpowooza nga bwe wagenze si engeri gy'olina okudda kubanga politics are drivingibwa by the capacity y'okubeera ng'osobola okuvuga ekintu. Kati n'okudda kwa Kyagulanyi kw'amaanyi kubanga tagenda kudda nga Kyagulanyi ondye yagenda ng'abadde atambulira ku booda na buki kati agenda kudda ng'omuntu abadde mu mawanga gali eri gannaggwadda nga olinako akamapeesa ag'amaanyi g'okoze ate ekirala kwe kubeerako ko n'achievement z'ogenda ovaayo nazo ng'ogenda bicelebratingira Kyagulanyi at least walina okubayo ku sanction walina okubawo at least statement ey'amaanyi. Kati challenge eyolekedde obukulembeze bw'ababiri bano oli ali eri n'ono nti okuddako kunaaleetera abantu bano okusigala nga bakyalina fiiru n'okukkiririza mu NUP nti waliwo ekyegenda okukola. Actually ndowooza omulimu omunene kwe kuzza emitima gy'abantu abaava mu kalulu nga badenganga batandise obutakakkiririza. Weebale nnyo. Kati njagala tumalirize mu kumaliriza bwe tulaga wano
waliwo ebintu bingi NUP byerina okukola ate office ya president erina obibeeramu nnyo omukono. For example, wadde nga opposition tesobola kufuna speaker wa parliament naye omuwendo gwayo mukulu nnyo mu kusalawo ebadda. Essaawa zino camp Anita Amongo weeri, olina camp Pasis Namugazo, olina camp Nobert Mao. NUP wadde nga temugenda wangula, but you're supposed to place your numbers somewhere. Oyinza ogamba buvunaanyizibwa obwolekedde Zedriga. Ogenda mu kikolwa KCCA be basingamu numbers. Twakiraba kuba ne Lubaga bababbako bwa speaker. Ebyo byonna byetaaga caucus okutuula. Zedriga abantu banamukkiririzamu bayita ogamba nti you stand down kuba speaker lekona ajje kwa nalaba kati kuba speaker Luyombi ajja nabye ku Kato we Makindi nga ayagala kujja n'abalala ndakiika 2 akati mu mateeka agafuga obuyinza agawandiikibwa omusajja gwe bayita Robert Nyandoza lingenzeeko eryoko Robert Greener yayogera ku kintu kye bayita outshining the master. Era kiri so common mu byobufuzi bya wano. Never outshine the master. Kati Madam Lina Zedriga, she has command. Nze namulaba mu campaign mu Northern Uganda ngeri gye yali akomandingamu ba mobilizers nga ekulaga nti muntu asobola okwogera ekigambo n'abeera respected too. Bwe yatudde mu position awulirwa. Era kizibu nnyo okwawula kati office ya Kyagulanyi administration ya Lina Zedriga ku Kyagulanyi oziraba nti kati ziri wamu. Era omuntu asobola yenna okujembera Lina Zedriga nga bayise nga yise kakas abajembedde Kyagulanyi. Kyesisuubira nti kati kubaliwo wakyaliwo asobola okukyatemputinga kubanga Kyagulanyi era yakozesa amateeka ge gamwaga gafuga obuyinza nti bw'oba okuba mulabewo mukubire ddala aleme kuddamu kusituka. Mukubire mukuba mukurashingire ddala nti your biggest rival was Mathasi Mpuuga mugundi eno mu internal structures. Mathasi Mpuuga yali muzibu nnyo newe bawamukubira ddala wakati onoonya ne wagenda okwaga kyemmanyi kati media zigira zijja muyita abeeko ko byayogera naye era tebikyakola nnyo maanyi lwaki tiyalemererwa okufuna wadde MP omu wetulaga wali kati kijja twala mubaka wa parliament omujega kijja twala mukulembeze ng'okyalina essuubi okukulembera e Uganda wano bujega odifyinge orders zone kasito bango okyali mu NUP kati tweyanzeege tunaabiddamu next week. Bebaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya Go Back to School mutuwagidde naye abantu ne bagamba nti nedda bannange lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwagugwa nga bw'ogulaba guno 4 ku 6 oba 5 ku 6 ayagala package ya 4 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako pair ya fiber nga bwogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako esuuka kogenda otandikira munange fe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina atanga sibye bino byokka ebintu bye tulina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwala 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako lugoye nga bw'ogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba mutu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira.